This is Rampantilla Radio. Kupeje kwoli omulungi atumbudde kansubire nti osibye bulungi gy'osinzidde okubanga ate ogyekomeddeko nkwanirizaako n'enkwebazaako gyonna gy'otuusaako engalo. Ntandise ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Scan. Ono akabinja ke nga kakulembeddwa omukulu amanyiddwa nga Commander Mdog kagenze maaso kubanga tekasalako. TikTok amanyiddwa nga Chicken n'akubibwa bubi nnyo era nga wetwogerera agamba nti alumizibwa buli wamu naddala mu lubuto oluvannyuma lw'okukubibwa obubi ennyo. Ono bamusinkanye ku mukolo ogubadde gutegekeddwa omukulu amanyiddwa nga Don Chris nga guno omukolo no yayise abanene mu biti ebyenjawulo omuli abayimbi omuli abasumba omuli ne ba tiktokers eyo nno nga gye bamugwiriddeko ne bamukuba nga bagamba nti yavuma Alien Scan. Alien Skin wamma mwe you people nali nkozeko video nga nvuma Alien Skin njagala musoke mu mpabulemu. Nali nkozeko video nga nvuma Alien Skin. Nze Alien Skin namwagala nga boy wange namwagala bwagazi kulo ne tubadde ne wadoni kulisi yatuyise nga gulawe ekizimbe kye nensangayo Alien Skin ne gaali ye egaali ya Alien Skin ne bankuba kubonna mbadde manyiko omuntu omu oyo Commander Mudogo yankubye Commander Mudogo ankubye ebikonde mu lubuto nankuba ebikonde mu matama nankuba ebikonde mu mutwe anzijeko bugago bonna abwasiza yasiza bubuno obulaba abwasiza yasiza nkubye emigere Commander Mudogo nali mukoze eki inze nali mvumye kwa Alien abo badde ku internet ebanga mumanyi love je tubadde tuyina eri Alien nga tumwagala nga boy waffe ekinkubya mubuzizo nkubira ki mbuno ovuma Alien navuma di Alien tubere realistic nali mvumye kwa Alien Skin nze Chicken waabwe nfe mpimeka nze sagala ntalo lwebyo kati bansanze ne bankuba nali mvumye kwa Alien Commander Mudogo yankubye mpulira bubi olubuto lunuma nze siri mulwanyi nakati boda kunze nonkuba nze siri mulwanyi mwana nze siri mulwanyi nze nkola bintu bya nze siri mulwanyi I'm not a fighter samumaga kwali Alien Skin samumaga kwa Ogwesigwe mulundo gusokedde ddala akabinja ka Alien Skin okubanga teekateeka abantu mu mbeera efaananako bw'etyo. So ng'ate luyeno bitalo byerere abantu bana be bafiiridde mu muyaga ogumanyiddwa nga ensoke ogukubye ekizinga kalangala kw'ossa n'okwonoona ebintu ebiwerako ddala nga n'abalala abawerako ddala 28 bakoseddwa. Poliisi egenze maaso okubanga ate esaanyizibwawo mu disitulikiti eyo mu ngeri y'emu ennyumba z'abantu ezisoba mu 3 nazo bwe zityo zikkakanye ku ttaka. Mubafudde mubaddemu ne ba police officers ngenda kubanga ate nkuwa obutambi obw'enjawulo obukwoleka embeera ebadde kazinga kano. Alangala police station has been demolished by storm rain. We don't have where to put everybody. Police barracks, police station, we don't know how many have passed on. We are just calling for assistance. Afande IGP Byakagaba, we need a chopper. Nakugambe tojja mungatto. Bane waya zonna zigudde ekiri wano nakunjereere. So nakikkiriza abantu ezebisinga byonna nyabu tosobola nakikkiriza tulinganga abali mu winda abantu bonna badde basula wano bafudde abantu bonna bafudde okwambukira wano wonna
abantu abasinga naddala basula wano bafudde banaye nnyo ekituuse Kalangala kikangira ddala abantu bonna badde basula wano mama kimanyi wano mutegeddewo nezambuka wano ng'ogenda ku kisiisira ennyumba musula bakola ku kooti ebintu byonna Mukama Katonda wange tetuyinza nakikkiriza Mukama Katonda lengera ekiri wano nedda bannange Kalangala yenna you cannot believe in this Mukama Katonda nyabu ebyokwogera byo Kalangala tusigadde tetukyalina Nyoga kali wala kali kumpi tulagwe nga ageze omulala kati bwageze kati ageze laba amazzi we gambuka wayi yetolako amangu ago gambi wali eryato wali lidduse emisinde gwe Katonda akola ebyewuunyisa baawe ate kati ogaba tebabawulira nego laba ensoke eyakula badduse baali bafuduse baliyinza n'okuba bagenze kugoba eri kabadde negagaana n'asimba nira bennyanja we mazima sooka olabe waka mukire waggulu mbadde ndi awo ne baŋŋambwa enkuba esenzeewo poliisi y'e Kalangala konze enkuba esenzeewo poliisi y'e Kalangala ne ŋŋamba wenkuba wesenze poliisi y'e Kalangala egenda kuzimbawo ki ne bagamba omuyaga guzze ne gutwala obuyumba bwonna buyunipooti bwonna konze gagwa omuyaga tegulinze na bimotoka bino birwetiiye nga gupapye onge kati baadde baagala tubayambe tutya mbu baagala babasindikire helikopita zijje zibanoneyo konze banaaba batya tebamanyi nti helikopita zaweddemu amafuta jo zabadde mukalulu ka kanso nalukoleka wempe nga zeebonga konze bagira bagumamu tebayisa tukyayina betukolako akagiriko eri nti enkuba yebasenze tujja kwogera n'afande Mungu so tebayisa so ng'ate mu ngeri y'emu enkuba ey'amaanyi ddala bw'etyo yasaanyizaawo omukolo ogwabadde gutegekeddwa obulungi ate nga gwabadde gusombodde abantu bayitirivu kamala kino kye tuliko tuli bukiyanene obutega kakatira batenti bwebuuse eno enkuba sigirabanga egeze kasolya k'ennyumba bannange kino sikirabanga kino nasemba kyebakumbagayo amajanja laba gasebo abako baffe abalungi baabo badde bali mu kufuna mmere kakati
kati abasabye kino kyonna kyavudde ku bakatuli kikulya nnyama leero olunaku lwakutaano kino sikirabanga tusaba Allah tusaasire oyo bamuyise Waswa Katumwa yali uyo abonaabona kino sikirabanga laba tenti bwegomye enkuba etutte eyo tenti ebaddemu music ne bagijja mu kkubo sikirabanga kino bannange tenti ebuuse evudde wano ewali obutebe negenda paka kasolya k'ennyumba iri waggulu yegalise abako baffe bo tebazikiza babo bali mu kulya naye tutebe twogeddeko n'omusasi waffe atugambye mbu abasira abakatuliki basimbye balidde ennyama olunaku olwaleero balidde ennyama twabagambye okulya ennyama abantu bawulira kati naba kyetutuuseeko abomba gyali yoyo ajati akyogedde abantu bali ku bunkenke naye abamu bagambye ffe tujja kulya ennyama tujja kulya emmere paka kulya bubi ye bannange abamu batuvudde mu dido. Tubadde tukyali awo bo ab'ekibiina kya National Resistance Movement ne bavaayo ne bategeeza nga aba NUP bwe babbye akalulu kaabwe wali eri mu Kawempe North era nga bano bakulembeddwa mu pulezidenti waabwe amanyiddwa nga omukulu Yoweri Kaguta Museveni ategeezezza nti agenda kukuba ab'ekibiina kya National Unity Platform mu mbuga z'amateeka. The fourth Central Executive Committee of the National Resistance Movement. At its 16th meeting held on Friday, 14th March 2025 at Entebbe, the 4th Central Executive Committee of the National Resistance Movement Party received and discussed the results of the Kawempe North constituency by-election. Aware of the pillars of the National Resistance Movement, organization and party, which are patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy, cognizant of the fact that peace, stability and security that Ugandans enjoy today was attained out of protracted people's struggle, mindful of the danger that the country might face or degenerate into if this kind of undemocratic behaviors and practices are not checked, noting that the acts of violence that were reported in the several polling stations within Kawempe North constituency were carried out by supporters and sympathizers of the National Unity Platform Forum, NUP political party, noting further that the cancellation of election results from several polling stations by the Electoral Commission disenfranchised about 50,000 voters, registered voters, from exercising their democratic rights in a free and democratic way. Now, therefore, the Central Executive Committee of the National Resistance Movement Party resolves as follows. 1. That the party totally rejects the results of the Kawempe North constituency that was declared by the Electoral Commission. 2. That the party calls upon government to carry out a forensic audit to bring all the culprits who participated and messed up the election to book as soon as possible. 3. That the party instructs its lawyers to immediately challenge the results of the by-election and file an electoral petition in the courts of law. These were the resolutions that the party asked we should make public. Thank you so much.
President w'ekibiina kya National Unity Platform Mukramanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera enavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate agyogerako n'agamba naye bannange obuswavu bwaddawa abantu tebakyaswala mbadde gye mbadde ne mpulira amawulire ng'omukulu Yoweri Kaguta Museveni agamba nti twabbye akalulu ke mu Kawempe North omuntu y'omu oyo ataswala yagenda maaso okubanga ate awamba ba agency baffe ku polling stations ez'enjawulo n'adda ku bawagizi n'abawamba abamu n'abakuba emiggo bw'atyo bannamawulire nabo n'abayisaamu ensambagere teyakomaawo n'aleeta abasirikale abangi bubazze kukuuma ddembe naye bajja kutulugunya ki bantu olwo n'atakomaawo n'agenda mu maaso okubanga ate akyanganya DR forms era nga twawulira omuntu owa NRM nga bamusomako obululu bw'ataafuna yadde ku ground olusanvu ebina ebisatu obwo teyabulinaako wadde ku ground obwo kitegeera mu ngeri y'emu omukulu n'avaayo n'agenda mu maaso okubanga ate akwata ensimbi empitirivu n'aziwa omukulu amanyiddwa nga Ddamulira n'agenda nga aziwa abantu naye nga zino ensimbi zaakola bw'ati nzibe nsimbi za muwi wa musolo n'azigabira abantu bagende bamukole ki bamulonde wabula ate kyensanyusa nti abantu bambi nabo bagezi era baakoowa abantu beebereramu abantu bwe baatuuka ku ground nga bamaze obbasombola gye babajje nabo baasalawo okubanga ate bakola okusalawo okutuufu sente ne bazirya naye ate ne balonda ki ne bamulaga nti tebamulonda ayongeddeko n'agamba nti byonna nga biri awo omukulu y'omu oyo ye yavaayo n'ategeeza ng'era bwe twabba akalulu ke mwaka gwa 2021 nti twabba akalulu obukadde bulambirira obw'akalulu naye ng'ate kituufu yali akimanyi nti ye yabba ki ye yabba akalulu kubanga twali tumaze okuba nga ate tumuwangula n'agamba naye mu byonna tusabire nnyo abaana baffe tusabire abaana baffe kubanga singa bafuuka abantu nga Museveni kijja kuba kibi nnyo bajja kuba babulabe nnyo era abagambye musabire abaana bamwe tebafuuka nga omukulu Yoweri Kaguta Museveni n'abo bonna abamukolera mpozi ayina ne waayogeredde ku propaganda yes nti bajweteka ebiboozi ne bagenda maaso okubanga ate babibasibako weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Ali Nsubuga Shafik ngono RCC wa Kampala avuddeyo n'ategeeza nti omukulu Yoweri Kaguta Museveni atwala bakulembeze kyankwanzi okubanga ate balaba engeri gye batwalamu eggwanga mu maaso bo aba NUP babeera eri mu kwetendeka kubba kalulu agamba nti bano bakasuka amayinja naye baali bamukubidde mukumbe baali mu kubba kalulu so nga ate siyika yayogedde omukulu amanyiddwa nga Abdul Sali naye yavuddeyo n'ayogera bano basinzidde ku Bukedde TV laga nti NUP teyina maanyi g'abantu balimba tebalina maanyi g'abantu nga bwe balowooza wabula ab'ebyokwerinda ababatimpula be babawa amaanyi buli lwe bakuba nga bafuna ki bafuna amaanyi oluvannyuma lw'okufiirwa akalulu y'omukulu amanyiddwa nga Luswa Luwemba yavuddeyo n'agamba nti teyajja mu kalulu kwataakinga kibiina kye ekya National Unity Platform wabula yajja okuba nga ate alwanisa ekibiina ekya NRM wamu n'okuba nga ate akuuma box tebabba bululu bwa NUP era agamba nti yayogeddeko ne pulezidenti we amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amwebaza olw'okuba nga munnange yasobola okwakitinga ki macuwa mu ngeri efaananako bw'etyo oluvannyuma lwa Khalifa aganaga okuvaayo bw'atyo n'ayozayoza omukulu amanyiddwa nga Nalkola era n'amutegeeza nga ekifo ekyo bwe kyali kimugwanidde munnange akati ate yeekubye mu mutima n'avaayo n'awandiika n'agamba nti it was not a free and fair election so omusango ngututte mu kkooti y'abantu brutality vote bribery and rigging injustice bw'atyo bwe yagenze maaso okuba nga ategeeza addukidde mu kkooti y'abantu akalulu kabbibwa abantu baakubibwa mwalimu vulugu mungi so byonna abiteeka ku NUP naye nga jjukira nti ono mu ntandikwa yavuddeyo n'akola ki n'alaga nti abawangudde ayimiridde wamu nabo omukulu amanyiddwa nga Masaya Sempuuga avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate atendereza omugaso gw'omukulu amanyiddwa nga Kimenke Mwite Alien Scanner mu kibiina kye ekya Democratic Alliance ono agambye nti bwe tunaaba nga ate munnange tugenza okwetaba mu kalulu k'obukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda omukulu n'alina omugaso gw'amaanyi nnyo kubanga agenda kuba nga ate atuyambako mu kubunyisa enjiri mu bantu ate aliko feva gwe aliko amafuta abantu bamwagala teyakomyawo yagenze maaso okuba nga agamba nti ffe bwe kyanga tutandika okukola ne Alien Skin yatereera yadda mu layini okyamwirako mu mbiranye zonna okyawulirayo nti yakubye gundi okyawulirayo nti yalwanidde wano munnange twamuyambako naffe okubanga tetukola ki tutereeza erinnya lye kubanga
tumushepinze naye nga gwayogerako bino yabyogedde nga mwana mulenzi chicken tanaba kubanga ate akubibwa akabinja ka alien scan. Jukira nti ono abadde n'omukolo gw'okubanga ate ayanjula ba coordinators be abapya naye nga ku mukolo guno wasinzidde okubanga ate ayogera bino byonna agenze maaso okubanga ate ayogera ku president w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yavadda ku mulamwa omulamu ogwamuleeta gwe gw'okujja Museveni mu ntebe nti era Mpuuga mwennyini yamugamba nti mukwano kulemberamu bannayuganda tujje Museveni mu ntebe naye agamba nti kyamwewuunyisa nnyo okulaba omuntu gwe yeesiga ng'emmundu emmenye okujjako Museveni nga yadda mu bibye yadda mu byakushutinga documentaries yadda mu kulaga bannayuganda nga batulugunyizibwa abeera mu ebyo buli ssaawa bwe byokujjako Museveni yakola ki yabivaako dda That is Mpuuga for you oba okiwulidde naye nga alina abantu abo bagenze maaso okubanga ate alonda bantu bano baaliko mu kibiina kya National Unity Platform era nga kuliko omukyala amanyiddwa nga Honorable Veronica Nannyondo yaliko mu kibiina kya National Unity Platform okiwulira baali awo bawererako ddala bagenze maaso okubanga ate ayita nabo mu kintu kino ekipya kyaleese n'omukyala amanyiddwa nga Juliet Kakande Nakabuye yes ono we Masaka naye bwatyo agenze maaso kubanga ate amuteeka kuki ku ba coordinators be weewaawo waliwo munnamawulire yes ono nno nga ye yakubiddwa mizibu naye nga ekyasinze okumukubya kyekifaananyi ekyo kyolengera okusinziira ku batuwadde amawulire gano kigambibwa nti buli omu baamukubye ng'emiggo okusinziira kuki ku ebyo byabadde agenda maaso okubanga ate akola. Munnamawulire ono ye yakuba ekifaananyi ekyo era nga yasingira ddala okubanga ate akosebwa era nga ne mukadde kano we twogerera kigambibwa nti ono tannaba kubanga ate addamu kwogera oba okiwulidde yes kaakati yamanyiddwa nga Francis Isiano wabula nga omukulu amanyiddwa nga Zambali Brazil Mukasa yagenze mu maaso n'abuuza nti kaakati okushutinga videos oba bannamawulire bye bakwata ebyo bifaananyi videos byafuuka ddi ebisi kwegamba omuntu akuba atya munnamawulire to that level nga alingaga nti munnamawulire kamera gyakutte efubutuka masasi naye bwatyo n'ateeka munnamawulire munnaabwe muki mu ssaala. Twalabye president w'ekibiina kya National Unity Platform ng'alambula ku bantu bano twalabye abantu omanyiddwa nga mwabadde Dr. Hilderman wabula ng'ate tetwawulidde bivaawo mukulu amanyiddwa nga Kayimba Solo naye avuddeyo atunyumizeeko ne Samathias Walukaga naye avuddeyo atunyumizeeko biki ebyabaddewo Lukaga muganda wa ate okukaba kwa Lukaga kwatongedde emiggo namuseka nga buli lwakaaba bagamunamula bwakaaba naffe ne bakuba okukaaba lutalo kubanga mbi yabadde akaba mu lodongo lumu yabagambe obadde obegamba Walukaga kaba muomo ega mere misingo yeso eba akubiwa Lukaga musajja wa Kabaka ne bakuba abagazi ngata suru gwadi yega no bwa Kabaka agana na mulungwala Pulije iwanira mbuganda jeje abadikya katona amanya zangu mwebi bamugaye rwaga sinyoka abasaka bali mu busungu zisimanyi wabamba mu ngeri y'amawanga busungu bwabwe bungi nnyo ate nga ffe tulina musango kuzaalibwa twazaalibwa nengenda kukwatagana ne bannamateeka bano ekirungi omuloodi w'ekibuga Erias Lukwago ne Nalukoole yawangudde bonna bannamateeka kati katubaguleko omusango bikawuula ebyo ate Museveni ono
Weewaawo ebyo byonna ebyagenze mu maaso omukamanyiddwa nga Gino Muhoozi Ken Lugaba abizinze byonna n'abizza ku b'ekibiina kya National Unity Platform. Ono agamba nti bagenze mu maaso okuba nga ate bakyalirako oba yagenze mu maaso okuba nga akyalirako ku bannamawulire abakubiddwa era ng'oyo munnamawulire gwe twogeddeko amanyiddwa nga Francis Isiano ngono agamba nti wa kibiina kye aveeyo ntuŋŋamo amumanyi bulungi naye agamba nti bo baabadde mu defense bo nga bo aba UPDF oluvannyuma lw'okuba nti abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform babalumbye ne babakubakuba amayinja mu mbeera ey'okuba nga ate beetaasa mwana ttu bannamawulire abali innocent mwe bagendedde so ne ku ensonga eyo n'avaayo ne yeetondera bekyayisizza obubi era n'ategeeza bannamawulire jjukira baasazeewo okuba nga beediima bannamawulire olunaku lw'eggulu n'abakutuusizzaako nga bagamba nti bwekiba bwe kityo tebajja kuddamu kugenda ku mikolo gy'abakuumaddembe abapoliisi aba SFC aba UPDF ne bana n'emikolo gitya tebajja kulinnyayo kubanga ate ebintu bye babiteeka ku mpewo kakati abategeezezza nti bagenda kufunayo ka meeting boogere ku nsonga ezo balabe na butya bwe bayinza okuba nga ate baprotectinga bannamawulire baleme kubanga bakosebwa abantu ba NUP. Meanwhile, bo aba Molden International Labour Consultants bali mu bwetaavu bw'abakozi bagamba nti beetaaga ba food servers kasaale kajja kubeera 1.6, beetaaga ba ticket checkers saale ejja kubeera 1.4, beetaaga ba kitchen helpers saale ejja kubeera 1.6. so bwe yeetaaza okuba nga ate omanya ebisingawo mukwano ka input biki byonna twatugende genda bugenzi ku office zaabwe zisange waliri Namuŋŋoona ennamba zaabwe z'essimu oziraba bulungi nnyo ku screen. Bwe kiba ekyo tekisobose mukwano balina website joba obasanga okitegeera ojuzeemu online osobola okuba nga ate applyinga so dokazambwa tosuba mukisa ogwo awo nno nawo ne nkutuusaako omukulu amanyiddwa nga Sheikh Ashraf ajja kuba nga ate akusomera edduwa byonna ebikutte bibiri nga ate bita nakugamba nti ne bw'oba oyina ekizibu nga kyakirwadde omaze nakibbanga naye nga tebakiraba ogenda mu ddwaliro bagamba tetukiraba bwe bakuteekako kipaza amazzi mukwano genda biri nga ate akusomera edduwa ebikutte byonna bijja kuba nga ate bita mu ngeri emu oba endala bulambalamba ngenda kuba nga ate mbasiibuza omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakango Bifulofiga. Omukyala ono olunaku lw'eggulu namukusumiddeko katini naye ate nagenza olaba abantu bangi baagala okumanya ebisingawo ku mukyala ono bye yayogedde yataakinza abantu bangi nnyo mu NRM ng'alaga nti alina obusungu buviira ddala ku ggumba mwe muli Balamu mwe muli abakulu bano simanya baani banji yabatakinze era n'alabula n'abaana abaagala okuba nga ate bajoininga ekibiina kya NRM nga Rama yabawooneze byengenda okuba nga ate nkugattira oleme kuba nga osuwa n'akantu n'akamubadde pije weeraba kubuuza nga tategedde bulungi mbadde ndaba sekutale jeno wa NUP nga tava mu kalulu sekutale wa jeno wa NRM mwamulabyeko mumpeyo laale 3 ze mwalabeko sekutale jeno wa NRM bali balubongo aba upcoming ne babeera mu kalulu Monday to Friday sekutale jeno owaffe ana ne budget natalinya mu campaign boyogera nti ekikazi kyogera era ekiwala kimanyira ekikazi kye kimanyira bannange siko manyira twagatogera amazima lwaki temuli respecting abafutu soja ba NRM ba mobilize ba NRM ne mutuka ku kyalo nga Kawempe ne mugende mpintiyana ne musombera muzayi abantu mu bus ne mu taxi mulikomyawo kusomba ne mweto bwana buto buyike mya butana na kolonda ne mbwambaza yero ne mpaladiga kati abantu bana mwatira muzayi baronze bwa baronze bakina mbite wangudde mwabasombawo mulikomedde okusomberanga mu 7 abantu olw'ensonga temusobola kukola mobilization kutuka muntu wa ku kitundu Museveni wabazze Kawempe lwaki muwa abantu be Kawempe lwaki mukwata mobilize be Kawempe ne ba mobilizing ne mbateeka ne mbawa muzeyi buli muntu mumukuba ekikono nga muzeyi atuuse buli muntu mumukuba ekikono ebikono biringa munalaba minister omunamba mbu akuuma akalulu minister okutalevayo okuuma akalulu ng'olina mobilize ng'olina structures emyaka ne buli muyinza 40 years muli mu buyinza mulina structures minister n'ogenda n'okuuma akalulu n'ovaayo prime minister kuswala kwa nabati mulikomande okuswala mulikomande okuswala lwaki mulindanga kalulu procedure protocol ni procedure sente olufuluma bonna ne bajja n'embuto ennene nnyingi ne badda ku stage njagala mumbulire Museveni wabadde Kawempe mwaiseko kwa mobilize ba Kawempe ne president Museveni ne bateka ku parade wane ba paradinga mwabaiseko
nze siwagenda muntu kuyingira NRM era nagamba n'amavuma abantu mpola n'amavuma era ne mutekuvumya abantu ojja kunoonya gyodda nga tokyalina wonywa amazzi kyo nkibabuulidde kankome naawe kuba nina obusungu nja kutandika okwogera ebirala mweraba naye amazima nga bagambye mweraba kawempe mwebale kulonda mwalonze bulungi nze ndi musanyufu abadde agenda yita mwanyambeki noluna Frank ono simanyi ono webinnyo ali kukenza agabambukola apology gwosobola okwogera kukenza gwe gwemanyi kunywa mwenge nakwebaka ku bakazi olina kyekyo osobola mu NRM kitawe amala emyaka 2 eri Antonde yakolayo ki yabakolera ki ajogojogera wa campaign emirundi ena nempangisa n'emmotoka tugenda tunone ompa biwani bya bulimbalimba mulimbalimba abaana abantu mbuno gunenki wa campaign emirundi egi nempangisa lole tunone ente n'embuzi nga tebiriyo fatuwa sirikira gwe Frank ate wampente wana emirundi emeka onimbalima notita tetukose bintu mukode ente kandi ngenda kwete tugenda Antonde tuji nano wajimpayo Kenzo tasobya katika mbabulire Kenzo ewange tasobya bebe kuru ewange tasota wabulwa Kamilo ne wange taddibwamu omontegedde bulungi Kenzo ewange tasobya njaga onetegereze Kenzo tawa oyo mutasobya wange gumecheta Kenzo kwe wayoga mandi mpagira NRM omancha kitegeeza ne kaliya ya Kenzo noba Kenzo bwe kono Kenzo katona abatte yakuba bukubiruyimba biwobe ngane kunyonyi mumuteraka abantu abamunogoberera bane mwala kauda abamugoberera Kenzo yakuba bukubiruyimba biwobe n'abasuza nga mutunula emyeze nga mutunula mwana onya Kenzo kumukozesa mwamuyimba sitalose ati mwamusasula lwaki mutulispect nga ffe abewaayo okwogera NRM mu butakowa lwaki tulina kalungi ketubafunamu nze nagenda babizonto babawa milioni 10 bampaga babawa 10 naje namuwozi abawo bebina kubasa bazonto yangamba je namuwozi yamukwata walimbo na mutwa baba webi ndetampanga wa $10 n'olukumi sirumanyi wono fe muwozi fetu amukola fetu aita muwozi twananzanga muzaya kalunga mtu kamwagala abavubuka ntugamba bano bagala nzerevini na bawa fifi bamwitana bawa fifi nda queen wade bupadi bubalumo gaba yola mwezi bikaza myoga musobe muntu analambula enkoko nnya musobe yakwata padi muzigabira abantu ngane babi atali ne kifo kyalimu agenda masomo nagaba pads agenda mubana n'abana ayogerako nabo just love just psychology mindset change just mindset change abantu banyivita bali babyeko abali babyeko mbamanyi abantu basinkude amalalo gabwe ku bibanja abantu abakoze ebikolo bakubya abana baabwe abantu bafira abana baabwe esawa ya leero mwongera kubanyiza mugenda kujjawo bululumu temula alinga baminisita ba Museveni bagwa kuno bagenda kufa bufi duli bagwa bugwi kuno bagenda kufa tugenda kwogera muntu kyawe yes tujja kwogera muntu nyige nenga tujja kwogera gwe olaba nga njogedde kibi gwamanyi nze amazima gange ngalaba minisita olina kubeera backup wa mwana mobilizer ogetemba okuuma kalulu because of money no olo mobilizer akoleki party yeyo nogituta n'obusente bweyandifunye obweziza afunire wanga naye kakaluka abadde alinze bamobiliza ba NRM muli basiima kodi nemugamba nti abantu bano batukolera abaana babayimbira ennyimba muli bagala kodi ani abagula kulaala yonna yonna abayimba eza Museveni ani abagula mumbule ntu abalabe kollo nga bayimba twabala yeguni nga bayimba mubateekako bwe mutayimbisa Kamilo nabeera gravity bataka gravity abeerani osobola okukwata omuntu atayimbya ni bala Museveni nomuteeka nomuwa platform nga muzayi atudde muli bantu kimmwe noluna Frank ono simanyi ono webinnyo ali kukenza agabambukola apology gwosobola okwogera kukenza gwe
Gwomanyi kunywa mwenge na kukwana na kweba kakuba kazo ine kya kyosobola mu NRM. Kitawa amala emyaka 2 eri Antonde yakola yoki. Yabakolera ki? Ajogojogole wa campaign emirundi ena. Nempangisa ne motoka tugere tonane ompabi wani. Bya bulimba limba mulimba limba abana abantu. Muno gunenchi. Fetu atandika Friends of General Muwozi. Tutandika Friends of General Muwozi. Twekunganya mu busende bwaffe tuyita balamu. Twalina wali bayitawo batya. Wane munyonyo wane okudira ku jahazi. Otwayita balamu. Netumwanjwe ekintu kyaffe ndi munnange twatandika kitu kino Friends of General Muwozi twagala mu buteeka mu bantu mbavubuka biki balamu olwavaawo wepa omusajja oyo bali beggulu nga gyeriri nejeyeena Katonda gwasinga okumanya omusajja agenda na registering ekigambo Friends of General Muwozi ndaira Katonda ali mukuna kitujjako bwa kitujjako fena natugobamu wabanga wa okukirujjako natulekamu yakijesa natugoba fenna ne balevini Julius ndaira Katonda ali mugulu mbani balevini kuno kwebali teyakoma kutugoba watugoba tuwadawadako ekintu kyaffe amananga ekintu kyaffe General Muwozi akitegedde nga balamu nadekamu abaana basomanga ne General Muwozi kuliko nono mwana gundi owa baboba wani bannange mwe batubanyumiza betuyitamu mmwe mutumane tubanyumiza betuyitamu nze siwagenda muntu kuyingira nalemera nagamba namavuma abantu mpola namavuma era ne mutekuvumya abantu ojja kunonya jodda nga tokyalina wonywa amazzi kyo nkibabuulidde kankome naawe kuba nina obusungu nja kutandika okwogera ebirala mweraba naye amazima nga bagambye mweraba kawempe mwebale kulonda mwalonze bulungi nze ndi musanyufu abadde agenda yita mwanyambe ki bakunkyawa nnyo naye amazima nja sigala nga agoogera njagala mukoleyo olunaku mugambe nti Muzeeyi mu State House twagala oleko ne bamobilize bomu Kampala emmere wano Muzeeyi batujja ku YouTube channels za Facebook nga TikTok tenajja bajja konze asibaka atone bajjo buli ayogera Museveni no wamaanyi yalina following enene bakulietinga abana banako ne balumba Muzeeyi ne bagamba nti bana badde bamuwoleza ku YouTube channel ne Facebook ndaira Katonda ali mugu twekanga batuuse mu State House ndipo naye bana badde bakupostinga badde bakwogerera Facebook yabajjeko ne tugamba ekiki era baba wakawumbi naye nga mwabala bako nga bogerera Museveni wano mu Uganda mwali mutano kwambala olugoye lwa yero nze nayambala olugoye lwa yero nengende wachaka na nyingira mu kibuga ne batukuba ne tugamba ne munatukuba natunda ploti yange ne nkuba posta nga mwana mutano kwekubako ne Museveni ku posta za mmwe nga Uganda jude ipande bya red okuva Entebbe paka Kampala nga Muzeeyi waita waliwo red what psychologically nga Muzeeyi ndaba nentunda ploti yange ali Busaabala milioni 8 nenkuba post nentimba Museveni nenekubako naye ne wale ne minister bangamba why can you put your photo with Muzeeyi sira la mukazi ochamba de ne message najitereka era bwe yagwa nazina katamfe nengene mbala nembitimba abembala ne bapikulayo nembala sasa ngewa de kipande kya Muzeeyi nechi kyebatimbyeyo wali kunti muli bantu kimu fatusirikidde obulumi bungi wana wa pasta iga nagende wa pasta iga nga nupe wambe omulambo gwa pasta iga nenga wali no mwana w'omukulu nga mwenna mutide mu Kampala wakati nga mwenna mwekwese wammwe nagenda nga nawo tulukule motoka yange yonna ne bagikuba negwawo nengamba wakufa ngenda genda nga ekibiina kiri mu buyinza tusola tutabwe tuti tulizo kuba tutya nga watitizwa tinga fe tuli mu buyinza kangende bankube era bankuba ne motoka ne bagimalawo yonna ne mutatusima ko mutogerako bibiyerere buli alogende wa Muzeeyi akulopako kibi buli agenda wa Muzeeyi akulopa kibi buli agenda akulopa mundope bangobe mbawone kasita nensereka jja nagende wansereko ate mwansula ne munanzita nja kufa nina kalulukamu munzite mbawone yisi mate yafata liyo mwada mu kifo kye mwafuna byali afuna ki yali bega nganza bogenda ke wa speaker na kuwayo bogenda abagabano batono
Sipiika y'omu ku bantu abagaba. Era sipiika ebukedi yajja unopposed. Omulala Kapteni Michael Mukula. Oba bali yakungala wote abantu ba NRM abagaba bosobola otuukirira. Naye abalala bwakulengera nga yeebuzabuza yeekuye essimu yeekola atya. Omulala Namyalo yagaba. Namyalo ne basigaza emitwalo 2 mukagabanira wakati. NRM mwana b'enswala gy'eswala ne mweta Muzeeyi Mbintu. Omuzeeyi amaze mu buyinza emyaka 4 mbanga mukyamunoonyesa akalulu. Ayina ba RDC, ayina ba mobilizer, ayina ba minister, ayina prime minister, ayina ba chairman ba NRM. Asatu buli kyalo basasulwa. Ayina simanya abegombola chief, simanya abaki. Nemyaka na mukyamwete kawembe mwana onyaka temuswala na kuchwala mwita Museveni. Bantu mwe muliswala ddi. Muzeeyi singa kyakola campaign. Muzeeyi singa kyagenda mu campaigns na kuba campaign. Museveni yali suppose banonyeza obululu mmwe. Mwe mwakuya wa mmwe abataswala. Mwina abazadde mmwe. Mwina abazadde. Museveni ye chairman na vice chairman ina baani ina ba secretary general. Ne mumusitwamba anonyo obululu mu myaka na mu buyinza. Temuswala. Mwabana ba mobilizer. Lwaki temuorganizing ba mobilizers ba mmwe. Lwaki temutu respecting afa bewaayo. Okwogera NRM butakowa. Nwanze tulina kalungi katubafunamu. Nze nagenda babizonto baba wa milioni 10 bampaga. Baba wa 10. Naje na muwozi abawo bebina. Kubasa wazonto yangamba geno muwozi wa mukwata walimbo na mutwa baba webi. Museveni yagambye abanupu agenda tutwala mu kooti twabbya akalulu ke Kawempe. Ne Uganda okaba boseka. Ompulidde agenda kututwala wa naye mpuliriza bulungi tugenda mu kye bayita protest vote awo we tuba tuteeka amaanyi ate kankubuulire mu protest vote tetugenda kikola nga bwe twakikoze wano mu protest vote tetulinda byabaka makulangirira mu protest vote tetulinda simanyi NBS kutusomera bivudde mu kulonda mu protest vote tetulinda oyo Gasiya waabwe yenna fe tulonda bulonzi olumala okulonda tugenda ku kkubo yes tetugenda kudda mu binombo ate tukuuma akalulu Museveni obubadde bwe tubumanyi olwedde tugenda mu kalulu ako nga tumanyi tukawangula kubanga buli munna Uganda ayagala change kiki kye twetaaga okukola olumala okulonda tukukozesanga kwekwasa olumala okwekwasa ne tumanya nti kati tuwangudde nga tudda ku kkubo tubanja buwanguzi bwa mukulembeze waffe muve mu bino ebyokulinda busimanyi tudde ku radio simanyi tudde ku TV simanyi tudde ku social media tutandika okulaba simanyi babale simanyi batandika okugattagatta oyo yenna Gasiya ajja yamba Museveni kwetereza ajja yamba Museveni abantu kutandika kukola mirimu gyabwe ate kasita batandika okukola emirimu gyabwe ng'okubajjayo naye wano tugenda okulonda olumala okulonda kwekalakaasa olumala okukakuba tulina okukabeeramu mu bungi nnyo obubadde Museveni agenda bukola mu bungi ekyo teri atakimanyi Katemba agenda kukola mungi agenda kugezaako okuziyiza obuwanguzi bwa bannayuganda kubanga yakimanyi olwedde agenda mu kalulu ng'olwedde bakamuwangudde oba mpulira kati Katemba yenna tumwavoidinge fe tupulichinge ekintu kimu tugenda mu protest vote Munnayuganda akitegeere nti tugenda kwexercisinga kujjako Museveni Katemba yenna fiya yonna jagezaako okupushinga mu abantu babeerawo nga batidde oyo yenna Katemba tetukkiriza Gasiya kubanga Museveni buli waleeta amamundu abantu bagetinga used ndowooza mwabirabye bino byonna Katemba yenna gwakola kijja tuuka akaseera nga ne wonu basongamu emmundu bagamba kale kuba luli eri babadde nga baddukanga buddusi kati ssaawa zino waliwo n'abayimirira ne bagamba nedda ffe twagala ggwanga lyaffe tetwagala Katemba ajja siba baasibye ajja kutta basse naye leka nkubuulireko munnayuganda bw'onoosalawo omulundi gumu mu bitundu byonna Museveni ajja nnoonya bwattaabule ekyo nkikubuulira tugenda mu protest vote